tuwaye nkwaniriza nnyo nze Frank Alisimbi webale kutwegattako bw'oba obadde olowooza nti wiiki ebadde waki ng'erimu ebinyiiza oba oli awo n'ebisesa kakkana tuula just sit back and listen and watch. Now emirundi mingi tugenda mu bisaawe okuwagira emipiira oba omupiira ne tukuba enduulu eŋŋoma ne tufuuwa n'evvuvuzera ng'eno gy'olaba enjeru eno naye gye tugenda era ebaayo abatusingako abasajja n'abakazi ab'amaanyi abawagira omupiira mu bano mulimu Jackson Sewanyana abangi mbadde tomanyi na linnya lye nti ye Jackson Sewanyana. Uncle Mane musajja awagidde omupiira emyaka mingi okuva mu buvubuka bwe. Nsanyusa okulaba Uncle Mane. Webale kutwegattako tuwaye katuwayize ddala banyumiza emboozi nti wali bakupangisa ogende e Rwanda okuwagira Uganda Cranes n'okuba enduulu muba mutuuka ennateete ng'eddoboozi lifudde ne bakugoba ku bbaasi. Bituufu ebyo biyiza okuba ebituufu naye ate erudda birina okubaamu ebyo birimu okujubisa ate nga kiki ekyaliwo. Twagenda bulungi okugenda kwaffe naye nga nze bwe mba ntambula olugendo ng'olwo mbala ebitundu entambula gye ntambulamu n'endulu gye nkubamu n'obudde bwe nneegerera mu maaso bwe naatuukira obulago bunaabeera bwe buti oba bunaabeera buti kati bamu balowooza nti bulago bufudde naye ate nga nze bukodyo bwange kiringa bwe tunaga nti tujja kusimbula wano tugende Nairobi olwo nandu manyi wonna wentaalikira paka ku Kasarani ne wentuuka nimba nga ngenda okwambala mmanyiiwo ne neerekera mu gaapu eyo abamu baba bayabise dda nze mba ntandika buki butandise enduulu togitandikirawo otandika mutuusa nina okulaba banyumya nti bakugoba ku bbaasi balimba bujo nga musajja kyono njagala mulabi Uncle Mane olina ssente kiki erinnya walijjawo ssente ezange siziri awo nti za kaasi ssente ezange ziri mu bantu zitya abantu buli mukwano gwemba nfunye ezo ze ssente zembalanga ssente kati bwe zikuŋŋaana n'endaba abantegekera ne bantegekera kwegamba emikwano egyange gwe bugagga gy'oli bwe bugagga bwange wewaba erinnya Uncle Mane kakati emipiira egyo gyalinga girwe gyali egi nayinanga bizinesi yange enkola ki era sikyawukananga nayo nfumba kekisi najjanga nezitunda mu bisaawe munda kati omupiira gwalinga international match ezeze ennene wezagiranyiza okumu kansa ekiika express ekiika vira ekiika kati gye emipiira egy'amaanyi egyo natuuzanga abantu abagenyi abapya bazze okugira abatalina bifo bali mujje mutuule wano ne mbatuuza abantu nga ddala lumaliriza nga nzijanga beemu ku emu omu ku omu loza bya bwereere kali nga bwe ntuuka eri abangi avaako mabega nti abaye keeki gye mwaza ssente zaffe omusajja zaagaba keeki togiridde kati nga bw'ogiridde oba tolina zigisasula ayagamba nti siina zigisasula nti tolina kale n'omuganda ye tunulako eri emabega olaba ebifo emabega n'akyuka bwati engatto ne bagimugjamu emu kati awo nakivubo ati Nambole yali yazimbiddwa kati nakivuba awo ne tugenda nga tukola bunu bwe tutyo luusi nayingiranga ekisaawe ng'ambaze nti keeke zennyingizaamu zibamu emitwalo 50 nitugenda okumala okupiira okuggwa okugenda okubala guli mitwalo nga 85 keeki kati asatu gano ge abantu bano abagenya bazze bakola ki beeyongera mu keeki emusingi 10 n'ekifo bw'atuula kati bwe tutyo olina gwoguza 10 olina ne gwogiguza ebitano ate nga go international match nga teriiko ekyo ate nga ne balance tetuddiza abantu bazze kusanyuka ate nga abamu baagala nnyo okundaba aliwo olongotunda keeki ezo ng'oyambala nga bw'oyambala nga nyambala ndala nnyo ate ekijaana ate nga n'amazzi naganva mu kiwato nga mangi nnyo kagamba nkyamuka njira nti omupiira eyo omupiira gusambibwa nze eno sikola ki situnayiri ntunula mu bantu bwe nti kati bwe nali nga ntunda gole bwe yagenda nga neenywa oba express ng'eteebye nintandika zikasukira abantu nga buli muntu abaka ng'alya sanyu ne bwe banga nakatuuka nga ntandi sinaba kutundako express neeteeba ng'olwo keeki nkola ki nga babugabi nkasuka bukasi nga bantu babaka giruka nga container eweddemu
ne babuuza abawagizi nti omusajja ono atya keeki zagabye zonna kati ngeno ndi ngemaali bambuuza sente ziriwa ngambala buno bwe nazinabo nga zendabako kati nengenda nga nkikola bwenti ngenda nkikola bwenti omu ne bagamba ye afuna atya way ankutubuulire sente gwozijjawa ebintu gwobikulu otya abantu babidde biweddewo esente nenga ndi munnaye nange ndabiddaawo gwe wava erinnya erya kakati ne baliga bateeka lino bampitanga erya anko koli nti waye n'engeri gyakolamu mmaneze yamanyi bw'anaakola ki bw'anaakizaawo nditandika anko ne mani ne bakijjayo ne bakigattawa ofuuka anko mani erinnya eryo lisa erinnya lyo ebyaddala era kyekyekimanyi linnya lyo kakati nange nensigala nga ngenda ntambula ku linnya lya anko mani nendikuuma ebbanga lyonna butalirikoleramu bintu bikyamu nenditegekera embeera gye nditambulizaamu siyombye na muntu mu kibuga sisobola kulirwanirako sisobola kuyomba mu lujjudde newala bannamawulire newala emitenda gyonna egiriwo ate ebiseera ebyo nga twalinga bakyamufu nnyo nga bw'oyogera obubi ku express tabbungejja ebeera bise kakati ne twabeeranga awo nga twegira ndi kale ddamu oyijjogereko obubi kati owaye sirika bannannyini bakoze eki baabaliwalira beebo bawuliza totuleetera mitawaana ng'ebiseera bintumyansa nnyo ngompira nga gunaabaayo nga nyiza okuwambala engoye emirundi ena nga nyabadde mu Kampala nga 5 olaika oli musajja muyonjo nnyo nga njeru nga bwekulaba kati nga nayina essuuti yange nembera n'empale enjeru nemba n'empale mmyufu nembera n'ebidowadowa nembera neyobidowadowa yeriwe buli awo nga yakaperepere linga buno buyambi bya marini sika marini ku mazzi kati nga nembera n'essuuti yange nga njeru nga munda nyambaliramu engoye mmyufu kati nagende wa designer wange n'asala ebituli buli wamu ng'asazeewo ebituli wana asazeewo ebituli ekimyufu kiyitemu designer empale nejjula ebituli nga redi yayiseemu yali munda kati awo ntandika okuba nga ndigida oludigida nga lwendigida nga njala nnyo buli muntu atunye ebituli bino ngenda njawukana mu bannange oba buli awo mu kibuga nga omupiira gunaabaayo nga tuyinza okwambala engoye za 8 ngende wa dobyoli nga ndekawo ziri kati nyambala endala ayise wona yambadde bulala ate kati ngenduulu tulaya firimbi nga tufuuwa nakati okyabikola ebyo oba okuzoba tebikyalabikako lwe twakikolanga ekyo ng'olaba buli muntu omunnyula ku mulimu agenda alabe ki ebbugumu lyaggwawo walinga ogiraba onituuka mu kajja kakupaaka enkadde n'osanga mama beeka naye nga yeetala lulwe omugenzi kati twaddanga ti nga n'omugenzi Dagalasi naye yeetala mugoni mu kikuubo ogenda okudde nga ne waya awanuka waggulu eno ennakasero tugende tulaba omupiira bannange bino ebisajja bijidde biyitewo omupiira gugenda ku nnyuma so ebyo byonna obikola okyusa engoye owagira nga bw'otunda ne keeki zo mu kisaawe kugamba nga gye nkoma okukola publicity eyo nga nange gye nja okukoma okufuna ki bakasitoma munda nga bakasitoma basinga ate nga eddakiika 10 n'ezi mwe bawummulira omwo nange bwe nfunira ki sente kati awo embeera eyo yonna yonna ne tugibeeramu ng'obulamu bwafuna buyimiddewo ku mupiira kati nga nze bwe manyingidde mu kisaawe nga ne boobika ekyalo ti abantu bonna bafudde baweddeko sigufuluma binamala kuggwa endyoka ndabikola ki ebinaddako ankomane wagidde omupiira kuva bbanga ki emyaka mingi oyogera ku express simanyina kumanya kubanga nsambya zaani ezo kubanga ezo zonna nga nsambya nziraba zegolaba naliko boloboy gwe ku Wembule ku Kyaggorodi awo primary school nga expressway training iraawo ogendayo nga ngendayo training wowereza omupiira gye ogugwerubuka ne gujja gugweno mu mwala gwe nakiveno wansi fe tugunona ng'ekitutta kunyumirwamu na kuwooma mu gukubako ne guddayo ekyo kyokka era nayagala nnyo kuba kojja yalinga muwagizi wa express ng'ava eyo wajjajja najja n'atunyumba bajja n'obukofira obumyufu obw'ebitundu gamba nga naffe nenyumiro ekijja nga kinkola ki kinkulya munenga ndi ndira badde express wesambira na mukama bwandeeta bwendaba weeri nentandika ogiyita bwenjiweerezaayo eri naye guno omukisa sigufunanga naye ate enkoze eki ngufunye
kati n'olw'ensonga eyo nkulidde mu Express. Era waliwo n'akayumba kange ke nazimba ke nasooka okuzimba era nakateekako Express FC. Ngamba ndi mbozi ng'oli azze gitemawo nange aba ntemye mu Express. N'okutuusa kati mu kisenge ekigambo mwe kiri Express FC. Ekitegeeza kati owatuuka gwe chifu w'abawagizi kati ndowooza aba Express ate mu Express nenfuna omukisa ne obulamu bwange nga bwagenda kuwagira buwagizi saagenda kufunayo bitiibwa mbere ng'omufuzi namanya we nnina okukola ki okukoma nesiyingirire eri bakama bange era eyo seetaagirayo ddala bino byenziza okulaba nti ntutumuse mu bintu nga bino bibadde bya biseera bino. Waliwo ttiimu ya esambiramu George Weah eyo yokka we natandikira okulaba nti nnyimirwa omupiira gw'ettiimu y'eggwanga kuba nagamba byonna nambyambadde ku nsi kuno ebyo Express ebisanyusa naye nayambala lugoye ki ntuke ku George Weah mukwateko mu ngalo n'abaliwo bagaye nti oyo mumuleke ali ku mukolo ng'ate omukolo sikola ki saategekeddwa okubeerako era naseetinga nengenda mu wino nengula essuuti nengamba omutunzi gitungeko ebipaati biriko fulaga ya Uganda bagitunga bulungi nnyo nenfuna n'enkofiira ne wena gituninge olwo ye designer wange gwe nsookeddeko nennekera kiringa mu 9 kyanda nga mu 3 awo Liberia twatusamba ttiimu ya Liberia bali bazze Kampala wa wanga jojo twamukola obukolomoni nnyo bungi nnyo olw'entebe awo emmotoka zidde eno zikiika ziti ngeri kulinze eteekateeka okusamba ngobubaddi obwo ngamba nti mu politics mumulwisa mukulu kali politics w'omupiira ate awo nze gwe mmanyi tukeereye saba nange mugiri eno tuvemu ate tumuyise wano bwe tuti awati ne wagaana ate tumuze gye tukoze eki ngeri omupiira gugenda okutandika nga jojo wetaliimu agenda okutuuka ennakivubo ng'omupiira guwedde ayombi awo mulumi tutategeera muwanvu akoma yiri eri ffe tulinga baana batujali koere tukumaze era yasamba friendly ne ttiimu ezakola ki naye nga guli gwennyini gwajjiridde tagusambye. Kati yensonga eyo nintandika okugenda nga mbeera awo ntambulirawo essuuti yange MTN we yajjira gyekyendawo MTN egenda okujja nga ntandika kukyakala mu kisaawe kubuuka nzira eno nzira eri gira bwenti batandika okunnengera bantuukirira nga ndi waayo gibaleko kwentu tukola atoza namuddamu nga nange ziruka mu kyakala kekerere yange omusajja nnemesa byenkola yabeeredde ki olwo nga marketing manager yali bamuyita Sekamate nga munaye njala okukubuuzaako nti ewayendeka naawe ndi bize kati bwe gwaggwa najja mpola natwogeragana nga ntya byokola binsanyusizza naye nkulabye ntya nina byenkwagaza twogere tulabe nga buli kimu kyonna kibeera ki nga nsiriikire koziwa kyansita ejjiraawo omusajja nagenda avaamu ez'ekyeggulo eziwerako era bwe bweti nga ntya tufaayo yajjira wano wabbalibbali wa sajja ono alabika alimu omulamwa ate mukama omundi bw'aba akuwadde yoddawo okubalako nazingako buzinzi nga nkubansawo osiima ekibakuwadde so kisi kiralasa mu bbanga aga ndi alabika ono tasiima nga nteeka kantu wano nga tufuna lunaku nga mpita nga mbuuza bwe tukutungira ekyambalo ekirabika obulungi ekinaanekere ennyo nekikunyumira obulungi onookisiima musajja ono naye osindise mu nnyamusubi ze ndi munekezi ne bwe muba muntungira kibeere kyeru kubanga engoye zenjeru zensobola okukuuma njagala kyeru nga batandika wantungira kyambalo wali wabulayo ebbanga ebiseera ebyo neŋŋamba ne bampita ebiseera ebyo omuzungu aliyo bamita Van Veen ali mu MTN n'atuuka wali eri entuulaawo ne bajjayo kabokisi awo Sekamate bannamawulire kamera ziringa kamera bakuleesenga kikati chifu muwagizi bannonzeeyo aba MTN mubali batandika okunkolako bwentuukaawo nga bayanjuluza abaga nti olabe eno esimu gye tukuwadde
ukwata essimu nga sigikwatangako bulijjo ndaba balina amasimu boogera baziteeka ku mpale ebiseera ebyo eno yali Erickson yali empanvu eyo ng'ogira baagirina ya seruteero naye nze nga bampadde essimu ngamba Mukama Katonda kiki kino ngenda okulaba ng'ate baleeta ekyambalo kiriko gundi ya MTN ngamba nimbuguumirira ekyanzijja mu kyalo kali banandaba nekedde mu bintu byamatiri bona biti munnange nga bakimpa nga nyambala nga negolola bwantoogo nga nekeberakebera nga nze nzuuyo ate eringa mmanyi nti bakuba bifaananyi zinnekedde nga simanyi ne ku TV bakwata lindako Uncle Money tuwaye tukyagenda mu maaso ndi ne Uncle Money Jackson Sewanyana katukomewo